NRM esaanye ekkirize ensobi zaayo erekeraawo ensobi zaayo okubeera nga eziteeka ku bantu abalala. Bino bigambo bya Ofono Opondo nti NRM emyaka 40 gyemaze mu buyinza okubeera nga ensobi zaayo eziteeka ku bantu balala, kino tekisaanidde, basaanye bakkirize nga ensobi zaabwe. Kakwenza afuddeyo munnange bw'atyo n'atutegeeza nti ye wano e Uganda ba presidential material alabawo babiri bokka, Ssemakadde ali mu buwaŋŋanguse ne Dr. Kizza Besigye be bantu baalaba ba presidential material abaliwo abasaanidde munnange okuvuganya ku bwa pulezidenti oba abasaanidde okulya obwa pulezidenti wano e Uganda. Kakati era munnange Church of Uganda ku nsonga za gavumenti okubeera nga yeekuŋŋaanya fees mu masomero aga Church of Uganda bagambye mbu ekyo tekisoboka yadde n'akamu, era ne banokolayo n'obuwaayiro ne buvaayo. Ate munnange Uganda Revenue Authority bwetyo yeeswanta bweva mu masomero eri kati ate mu mayumba agapangisibwa sente ezaagalako, era erabudde nti omusolo gulina okubeera nga guluma. Benji muganda wange ebiri awo akasente kafuuse akasente. Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese bwentyo nziguse era nkulamusizzaako gwena muganda wange ampuliriza. Teweerabire okusubscribinga ate onyige notification bell eri awo osobola okubeera nga bwetuwanikayo emboozi ozootabuliro. Mwebale kuwagira basiibi era mukoze kinene nnyo abasiibuludde abasiibi. Tumalizeeko ekisiibo ennaku oba essaawa si nnyingi nnyo ezibulayo, tugenda mu Yidi era omulanga timunnange abantu baffe weebali era musobola okubayambako. Bayambeko kubanga muganda wange nze manyi ekiri ku ground, kubanga mobilization yeetaagisa. Njagala nkugamba akantu ako kategeere, mobilization ekola ki? Kakati munnange anti bagamba nti mukozese amakubo gonna, mukozese amakubo gonna, Ssemateeka bw'atyo bw'atugamba mukozese. Ate bagamba okulembeze nabwera Mukama Katonda abwogerako. Kakati muganda wange kugenda nti mobilization ekola ki? Yeetaagisa. Muyambeeko ku basiibi. Kakati munnange Ofono Opondo wona atugambye bw'ati. Ofono Opondo atugambye nti abadde alabula ekibiina kya NRM nti mulekeraawo bannayuganda okubatwala for granted. Stop taking Ugandans for granted. Okubatwala nga baweewe, kwegamba nti bo munnange bamala gakkiriza buli kimu, ne bw'omukuba oluyi akyusa bukyusa ettama liri n'okuba, nti bamala gakkiriza buli kimu, nti gwe ne gwokola buli kimu beeyanza bweyanza. Mulekeraawo. Ofono Opondo alabula bakama aba NRM. Kati Opondo bw'atyo munnange nga anenyanya ekibiina kya NRM okubeera nti nno buli kaseera okunenya kikwejjako mu myaka 40 gekimaze mu buyinza ne kibuteeka. Buli kaseera bo tebasobya, naddala Museveni tasobya, ye tasobya. Museveni taligenda kwetonda era taligenda kuvaayo ga nti twakola ensobi wano bannako. Eva ye abeera mu praise, abeera mu kwewanika, abeera ye praisinga. Wakitalo mutabani we yagamba nti amuyita Jesus Christ. Mukama Katonda fulufiga naye yagambako nti Museveni amulaba nga Yesu mbu. Kakati munnange Ofono Opondo nga talumye mu bigambo bye ku kibiina kino ekya National Resistance Movement, kino kireeseewo munnange abantu okubeera nga babiraba mu ngeri ya njawulo. Abamu nno bwe bati bagamba nti omusajja ono okubeera nga afuddeyo n'asobola okubeera nga ekintu kino kyetubadde nga twogerako akiraba, gavumenti ne bwe betulugunyiza abantu era ekugamba nti opposition ye batulugunyiza. Mwabiraba wano mu Kawempe North by election bakubye abantu balamu avaayo nti Nuupu bwe bambadde engoye za jjaati ne bakuba abantu. Kakati
ye Ofuna Opondo agamba nti mu myaka 40 gye mumaze mu buyinza mukya shiftinga blame ne mugiteeka ku bantu abatalinaako kye bamanyi n'enkulaakulana mu bitundu bamanyi ogamba nti mwe mwalonda obubi naye nga temusasula omusolo abasajja abo abatalina nsonyi. Kakati Ofuna Opondo ng'abagamba abannyonnyola ng'agamba nti abakulembeze balina okubeera nga bakkiriza obuvunaanyizibwa bwabwe era n'ebisoomooza byonna mu ggwanga balina okubeera nga babikkiriza nga babimira okusinga okubeera nga ate munnange ensobi zaabwe n'okulemerera kwabwe ate bakwatributinga ku external factors, bakuteeka ku bintu birala nti bannange nanti kino nanti kino nanti kiri nanti Bobi Wine nanti mumuwagira Bobi Wine. Museveni yayimirira mu maaso g'abantu n'agamba nti bamuga tetulina masannyalaze, n'agamba Nuupu anti mwalonda banuupu bakamalawo emyaka 4 naye emyaka 40 ng'aweza banuupu. Kakati embeera efaanaganako bwe Ofuna Opondo gyakola ki gyagamba nti mbi nnyo nti era NRM should own up to its shortcomings instead of making excuses. Ugandans deserve better. Bibigambo bya Ofuna Opondo. Kale munnange bw'atyo n'anokolayo ebintu bingi nnyo kati nga okulemerera okubeera nga batuusa obuweereza ku bantu tebalina mirimu, unemployment, okukosa n'ebbeeyi y'ebintu okulinnya ennyo, poor service delivery, obuweereza obubi ennyo. Naye ebyo byonna munnange byonna babiteeka ku bantu weewuunye. Mulonde abantu aboogera ne Museveni. Nalabye wano kibulaga nti mulonde ewa Mulima Mayuunimbu eri Mukono North mukuba yayogera ne Museveni buli kaseera okiraba. Naye kwegamba ne twebuuza ntugamba nti kati omuntu oli owa wansi atalina kyamanyi akola mu katale gwe bajjako akasente ate ye kubanga NRM ebonereza ate n'abawagira NRM mulina obuzibu. Mwe temubabuuzaako nti ate ffe ababawagira mwebuuze mubabuuze ate ffe ababawagira naffe mututwaliddemu. Kakati ebintu ne bitusobera munnange. Kakati abantu bwe batyo bo abamu balowooza nga bwe nkugambye nti abamu bagamba naddala bagamba nti Ofuna Opondo ono kirabika akagaati kaweddewo nti lulinga akyalya akagaati abadde nga tayogera mbu naye akagaati kaweddewo era mbu tebasuubira nnyo kipya nnyo mu ye businga abadde akyalya akagaati bwateeka okuba nga waliwo ekigenda mu maaso munda, waliwo enjawukana munda awo ekibaviiriddeko kuba kati nga boogera bwe batyo boogeza birimi. Ofuna Opondo mu biseera biri ng'akyakola nga journalist munnamawulire ng'akola ne New Vision olupapula mu myaka egy'olwenda Ofuna Opondo yali nnyo ku side ekutisayizinga gavumenti. Bwe yajja mu NRM ne bamusembeza ne bamuwa akagaati n'atanga okuwaana. Kiba kitegeeza nti biri bye yali akutisayizinga era byasigalawo. Naye kati kireka waliwo fallout. Waliwo embeera oba oliawo etateredde eseeseetuse. Kakati yensonga lwaki bajja boogera ebintu oba boogera reality. Omanyi awo bakusoberera boba boogera reality kasita aba nga takyalya kasita bamuwa ng'atandika mwe temujja kusobola Museveni bwe bityo bwe biri emitima gy'ababadda mu bifuba gyadda mu nsawo zaabwe. Kakati waliwo ensonga eya musajja mukulu Kakwenza atutegeezezza wano ensonga ze n'atugamba nti ye bw'atunulamu alaba Ssemakadde wamu ne Besigye be bali fiiti bokka okubeera nga bakulembera Uganda we tuli essaawa eno. Bigambo bya Ssemakadde bwe bali fiiti bokka bwe balina potential okubeera nga batwala entebe esingayo obunene mu ggwanga lino. Kakati Kakwenza
gwe tumanyi obulungi ennyo era omulwanizi w'eddembe ly'obuntu atutegeezezza n'atugamba nti Ssemakadde alina kyayita intellectual capacity ne radical qualities ezeetaagisa okubeera nga abeera omukulembeze. Amulabamu nti amagezi agalina agategeera ebintu agamulungula ebintu mu butuufu bwabyo oba agategeera ebintu mu butuufu bwabyo okukosa n'okubeera nga takkiriza nonsense. Amulaba mu quality eyo etakkiriza nonsense. Buli kintu kyalaba ekibi ajja kiwakanyizaawo akuba emmeeza nga nti ezo qualities muganda wange zaakabi nnyo. Era n'amugeraageranya ku veteran opposition figure Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti okuva bw'oba oggyeko Besigye tewali muntu mulala yenna gw'alaba wano e Uganda ayinza kubeera president. Era n'agamba nti Ssemakadde alina okubeera ng'awagirwa buli muntu yenna okubeera president wa Uganda okuva ku Dr. Kizza Besigye nti tewali muntu mulala yenna, no other person is competent. Era yagambye nti I am pro intellectualism and radicalism. Kakwenza bwatyo bwatutegeezezza ebyo ye kasaabiraba mu muntu ebibiri ebyo. Omuntu kasaabira nga ali radical, kasaabira nga intellectual. Kati ebyo abiraba mu bantu babiri, Ssemakadde ne Dr. Kizza Besigye. Sigenda kubeera nga nkomentingawo awo, sigenda kubeera nga nkomentingawo kubanga wadde Ssemakadde yatutegeeza n'atugamba nti ye munnange abamusekerera agenda kukomawo nga bamwaniriza nga Sseya. Yegeraageranya ku Sseya n'agamba nti nkomawo abantu balina kunnyaniriza nga Sseya bwe yajja. Haji agambye kakati eyo nga tuvuddeyo muganda wange, Church of Uganda etabuse ku bya gavumenti okubeera nga yekuŋŋaanya fees. Church of Uganda egamba nti balina okubaawo enjogerezeganya, balina okutuula mu dialogue wakati wa Church of Uganda ne gavumenti ku controversial school fees proposal yaayo. Kakati munnange bano bagamba nti gavumenti okubeera nga ekuŋŋaanya ssente nga bayita mu Uganda Revenue Authority, agamba nti and policy egenda kubeera ne negative impact ku nkulaakulana y'amasomero, egenda kuziŋŋamya amasomero gaabwe bo nga bo aba Church of Uganda. Amasomero gaabwe gagenda kuziŋŋama. Kakati bano bagamba nti amasomero gano bagalaba nga church funded schools, nti Church of Uganda yeteekamu akasente, wabula tebagalaba nga public institutions. Era bwe bati ne banukulayo section eyo13 akawaayiro akokusatu oba section ke kawaayiro kakati akatundu akokusatu mu Education Act 2008. Era nti board bwetu neyongera okubeera nga ekiteekako essira nti amasomero gano gali wansi wa category eya government grant aided institutions. Okitegeera? Kale ekyo munange nekibeera nga tekibawa nkizo kubeera nti ate bagatwala butwazi ti gavumenti kati omusimbi gwonna nga bano bateekamu essente, gavumenti yo nayo bwekola ki bwetwala yetwala eri balye kubanga batulimba tebagenda gakulaakulanya. Ekyo kyekituufu. Kati banoonya ssente bano abasajja bannange akatiba kaabwe ko bakakuba bonna balowooza ekintu kyekimu, baba bomba bo bamivuyo. Kati n'agamba nti waliwo negative consequences nyingi nnyo URA okubeera nga yekuŋŋaanya ssente nga bwe planning eza fees. Era ne bagamba nti amasomero ga Church of Uganda tegagenda kuparticipatinga mu policy eyo. Ne Archbishop Kazimba Mugalu naye n'ayongerezaako n'agamba nti Board of Education bwetu yerekomendinze balina okwengeejinga either ne Christian denominations
under the Uganda Joint Christian Council okusobola okubeera nga munnange bawaawoko okuwabula awo wonna wonna gavumenti ku nsonga eno biki byeyagala okubeera nga ekola nga balaba tebigenda kubeera nga biyamba bo tebigenda kubeera nga bibayamba yadde n'akamu babiganye naye ba abantu bagamba ki ku nsonga eyo kati ba abantu bagamba nti Church of Uganda mbu erina okufightinga back kubanga mbu amasomero gano oba institutions zino bazifuula za kukola ssente mbu bakoleramu ssente era nti gavumenti erina okubeera nga econcentratinga nnyo ku government schools era mbu gano aga church egaleke mbu econcentratinge ku gali aga gavumenti gano aga church egaleke mbu ekizibu ekiriwo go gateekebwawo okuyamba banaku naye ate ekizibu kakati gafuuka gakukola ssente kati kye balina okukola balina gabijjika musolo aga church bagateekeko omusolo gasasule omusolo ng'aga private begakola kubanga geerimbikaawo mu gavumenti ate eno gakyajinga ssente nnyingi ga mu mbeera efaanaganaku bwetyo kati Church of Uganda kitegeeza nti baba balina okubeera nga bakkirizaako ekimu nti kati either bagalabanga ga private oba kati munnange eyo yembeera eriwo ebyo biri awo tetumanyi ddala kinaakola oba tekiikole naye munnange era Uganda Revenue Authority bwetyo era still bali mu kunoonya akasente era nga bagamba nti Uganda Revenue Authority nti balandiroodi balina okubeera nga baddikira eyalinga rental properties oba si kyekyo bagenda kufeesinga penalties mulina okuwaayo amayumba ge mulina nti eno neeno era basasula ssente bwe ziti singa temukikola Uganda Revenue Authority bagamba nti bo bajja kuba bijjika ze baagala kati mulina okukola mulina okubanga mukuuma records abapangisa kwe basasulira ssente amayumba kyetutegeeza amayumba agasulwamu ge mulina agapangisibwa ga business kakati Uganda Revenue Authority already yalumye dda n'ogwa waggulu okulaba nga bakuŋŋaanya ssente era bagamba nti abantu balina okubeera nga bawaayo rooms ze bafunamu ssente eza rent kakati olwo Uganda Revenue Authority esooka emanya essente zegenda okubeera nga ebasasuza ng'omusolo n'obuyumba bwo oba rooms 5 pangisa basasula mitwalo oba 15 oba 2 oba 25 oba 3 then kati gavumenti erina okubanga munnange ekuggyako omusolo kakati bagamba nti eno rental income tax erina okubanga Uganda Revenue Authority egikuggyako ku ssente z'ofuna mu bapangisa naye babagambye nti eyo ate temugikonfusinga na kye bayise property tax bagamba nti property tax ate nayo ndala eno City Council yegikuggyako ku kizimbe oba ku bizimbe ebizimbibwa we ebizimbiddwa mu kitundu mu kibuga naziri ndala nazino ndala era zonna zirina okubeera nga zisasulwa ate nga kyonna zonna ssente ziri mu ssemateeka bwe bavoogera ku musolo kale babadde batalaaga eggwanga era wati Uganda Revenue Authority yabadde lyantonde egenda etambula ng'etegeeza balandiroodi ku nsonga ezo ez'okusasula omusolo ku mayumba agabapangisa sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano tusisinkana ate mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda At Large nga bulijjo weebale nnyo okubeerako okutuuka wano